kale atulaba tuli wano ku Dr. Quef official YouTube channel n'abatulabira ku mikutu emirala tulina baganda baffe abatambuza content yono mawanga ag'enjawulo abali mu diaspora abatulaba tubebaza olwa feedback ennungi gye mutuwa n'olunaku olwaleero okusinziira ku mbeera eri mu Uganda mukama mpadde omukisa n'ensinkana ku Dr. Gerald Walulya mbadde mulaba from a distance nga muwuliriza era nga mugoberera musomesa byabufuzi wano wetuli Makerere University n'ezetendekero endala gwe tuli naye olunaku olwaleero tutundeko mu kalulu kana akawedde kabaddewo olunaku lw'eggulo naye kampeyini zaatandika dda akakamyufu k'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement okuva 1986 mukama wange buuza kubatulaba abatulaba mwenna nsanyuse nnyo okubanga mutugoberera mpozi nja kusooka nga ntereezaamu katono nsomesa by'amawulire nsomesa by'amawulire olwakuba eby'amawulire era tebyawukana na byabufuzi mu ngeri nnyingi ate ekirala akanyomero kange mu by'amawulire kakwata nnyo ku ngeri amawulire gye gakavalingamu ebyobufuzi so kati awo wali entabiro wakati w'amawulire n'ebyobufuzi kati awo enkola ki feke tuba tukiyisa amusomesa byabufuzi nsomesa amawulire naye nga ntunuulira nnyo engeri amawulire gye gatunuuliramu ebyobufuzi ebyobufuzi ekisooka kati nga ggwe omusomesa tulina definition etusumbwa ebyo politics kyeki watu ina mikwano gyaffe abaganze siri mu byabufuzi nze siri mu politics katono nnyo mulambulireko okutwalira awamu sijja kuzza mu nzivuunula za kitabo ku kyebyobufuzi kyebiri naye ebyobufuzi ne bw'ababa tebakubuulidde kikye biri bw'obisanga obitegeera nti bino kati bye tulimu bifuuse byaki byabufuzi naye nga kyetumanyi nti ebyobufuzi yengeri abantu gye basalawo ababakulembera abalala bakitunuuliranga okusalawo kwani atwala ki ani alya ki ani asigaza ki ebyo byobufuzi mu bufunze okusalawo engeri gye bakukulemberamu abalala ani atutte ki ebyo byonna byabufuzi tulina akalulu nkiwooza okagoberera njala osooka ompe view yo ku campaigns engeri gye zaatambulamu n'okulonda observation yo ebadde ki akalulu kano okutwalira awamu bw'ogeraageranya n'obululu obumyufu bwa NRM obuze bubeerawo nsobola okugamba nti kategekeddwa bulungiko bw'ogeraageranya n'obumyufu bwa NRM obuze bubaawo kubanga tulabye nti wadde mubaddemu emivuyo mu bitundu ebimu naye tegyenkanyenkanye n'emivuyo egyasooka okubaawo mu bumyufu obuze butegekebwa era n'abeemulugunya ndabanga ku mulundi guno baliraikira okubanga bakendeera abagamba banzibye so ndowooza oluvannyuma lw'okutegeka akamyufu okumala emyaka emingi ab'ekibiina kya NRM bagenze bakaza entegeka ennungi n'okulongoosa mu ngeri gye bakolamu emirimu naye ekimu ku birala ebiyinza okubanga bivuddeko kino akamyufu k'NRM mu kitundu kino naddala nga ekya Buganda tekabadde kavaawo mpitewo nnyo nga bwe kazze nga kabeera naye nga kino kivudde okuba nti kati akamyufu kokka si ke kasalawo ani agenda okuwangula okufuuka omubaka wa paalamenti nga bwe twalinga tukimanye okuva mu myaka egy'emabega kubanga lulingo ogyeko Kampala n'ebitundu ebimu ebitono mu Wakiso ebitundu ebisigadde byawangulwanga b'NRM naye kati ogenda ne mutunka mu kamyufu naye ng'olinze embiranye ey'amaanyi egenda kubeera mu kalulu kennyini naye kati abantu bangi abali mu bitundu ebya Buganda waliwo we nayise jjo wano nga tulina okulonda wano ne mu university naye ng'osangawo abantu bamunaganwa kati obutajjumbirwa obwo bwavudde kubanga akalulu kano
sikeeka agenda okusalawo ani anaafuuka omubaka wa paalamenti. Era oyinza okwesanga nga ne bakandidate bewaligambye ab'enkizo tebaakenyigiddemu nga bwe baali kenyigiddemu kuba abakimanyi tyokawangula si kyekimala byonna. Naye mu bitundu ebirala awo ekibiina ky'NRM kirina amaanyi ng'okuwangula akamyufu kano obanga awangudde ekifo ky'obubaka tulaba nti wabaddeyo ebbugumu okusingako wano. Era tuwulira ab'amaanyi oba ababadde balowoozebwa okuba ab'amaanyi abaagudde n'enkyukakyuka nga bwe zizze zibeerawo. Naye nga kye tulina okujjukira nti buli wabeerawo okulonda satenere wajja kubaawo awangula n'awangulwa. Kati abamu abawanguddwa oba oliawo si be babadde basuubirwa nti be banaawangulwa kubanga tubadde tubalaba nga ab'amaanyi oba abalina ssente kubanga akalulu ka wano kagulwa ssente. Kati ekyo ebyo ndowooza bye bimu ku bikulu bye nzize ndabamu. Ekirala kye ndabye mu kalulu kano be bakandidate bakinvinvi abakoze obulungi mu ngeri eyinza okuba gy'oyinza okugaa nti yeewuunyisa kubanga bw'oviira ddala ku mumyuka wa Ssaabaminisita abamyuka ba Ssaabaminisita ababiri Rebecca Kadaga eyaliko Speaker wa Paalamenti y'omu ku bantu boogamba nti bakuze ate nga n'endabika ye akulaga nti munafu naye abantu be nga basigala bayimirira naye. Kaakati n'ogenda ku bantu abalala nga nalabye Professor Ephraim Kamuntu musajja mukulu nnyo musajja mukadde naye abantu bamwesize ne bamuwa akalulu yalese ekifaananyi nga kito ye. Kaakati abantu bwe batyo n'ogenda n'otunuulira ono gwe bagamba yawangudde Ssekikubo Lwashande olabanga n'okwetengerera akaluubirirwa naye ng'abantu bakulaga nti oyo gwe tulonze okutuukira ddala ne ku Moses Ali ndowooza asinze okwetooloola mu mawulire. Naye kwegamba abalonzi kye baagala mu muntu kikubeerera kizibu kya kumanya kubanga ebintu ebimu ne bookebera mu bitabo bajja kugamba abalonzi abasinga bavubuka. Kyandikulowoozesezza nti kandidate omuvubuka yalibadde n'enkizo naye ekyo tokiraba. Kati n'olwekyo okulonda kw'omulundi guno kubaddemu ebintu ebyo ebyewuunyisa. Ekirala tulabye abamu ku baaliko ababaka nga bakomyewo ne beetabamu abamu ne bawangula abalala ne batawangula. Kati ekyo kikulaga nti omuntu eyali abaddeko mu byobufuzi tamala gabivaamu. So kugamba asigala ne hangover buli saawa agamba nkomawo. So kati kye tutunuulidde na kati kye kigenda okuddako mu kalulu ke-2026. Ekisooka tusuubira nti wagenda okubeerawo embiranye ey'amaanyi naddala mu kitundu kino ekya Buganda. Okuvuganya kugenda kubeerera ddala kw'amaanyi kubanga ab'ebibiina ebivuganya gavumenti nabo balina abantu baabwe bateeseteese abagenda okubbinkana ne bano abayiseemu. Era mu bitundu ebimu embeera ez'obuvuyo kibooko n'ebifaanana bwe bityo tetujja kubyebalaabala kubanga nga bwe tulabye mu kamyufu kati nga bw'otwala ekyokulabirako ky'Essembabule kikuweera ddala ekifaananyi nti oba oyagala oba toyagala ejja kuba ntaanya ekitundu ng'ekyo okubulamu emiggo oba okubulamu okuyiwa omusaayi. N'olwekyo kino kituwa ekifaananyi ekisooka nti ekibiina ky'NRM kigenda kuba kiyinza okuba n'ababaka bangi era nga bwe kiri kati. Era tetusuubira nnyo nti waliwo ekibiina kivuganya kiyinza okisinza ababaka wabula kyetusobola okugamba nti oba oli awo ababaka ab'oludda oluvuganya bayinza okweyongerako okwo akatono. Ekirala nti olw'okubanga tetwafunye nnyo ab'emulugunya bakyali batono kiyinza okukendeeza ku muwendo gw'abantu abeesimbawo ku bwannamunigina nga bava mu kibiina ky'NRM ne bawangula. So kati ebyo bye bimu ku bintu bye ntunuulidde. Endowooza yo mu mwaka gwa 2015 bagamba nti akalulu kali ak'okusuula mu bokisi
kaali sikeerufu ekimala kwe kusalawo ne baleeta akalulu kana ak'okusimba mu mugongo. Endowooza eri ki kalulu k'okusimba mu mugongo? Akalulu k'okusimba mu mugongo oyinza okugamba nti kalulu kali primitive kugamba kamabega nnyo katulaga nga abali emabega ennyo naye ke kalulu koyinza okugamba akabeera alaali nti bwe mba nkawangudde na buli omu abandaba nti nkoze eki nkawangudde. Kakati ekyo kibi naye kirungi nti Dr. Kwefu nyinza okuba ekyamazima saagala kuwa kalulu naye bw'oba woolondera wennondera nyinza okukwatibwa ensonyi n'enkola ki nenkuwa akalulu oba kati ekyo ojja kiraba nti mu bitundu abantu abakwasisa ensonyi gye beesimbye bayinza okuba nga baafunye obululu bwe batandifunye senga kabadde kakyama. Ekirala mu mbeera yaffe wano mu Uganda erimu okugulirira abalonzi abaataddemu akasente kaabwe bateekwa okuba we kagenze baalabyewo kubanga oli eyakuliridde akasente bw'oba omulabye ng'asimbye ku layini ya mulala lazima era bwe banaagenda ku ndeku y'omwenge bajja kumulangira tigundi waliridde munno akasente naye tewamuwadde ki tewamuwadde kalulu. Naye nga enkola eno ey'akalulu k'omu mugongo eba ya bwerufu naye ate erina ekizibu ekyo eky'obutaba na kyama nti omuntu tasalawo oluusi kusinziira ku kimuli ku mutima naye asalawo okusinziira ku banandaba batya. Tugyetaaga enkola eno ey'okusimba mu mugongo ekigyetaagisa biri bintu bibiri. Ekisooka ya layisi, ekyokubiri ya bwerufu. Omuntu ategeerera ddala bw'oba omuntu tomuwe kalulu osobola okumubuulira naye nga olw'embeera ey'okwerinda singa wabaawo obusobozi obusobola okutegeka akalulu k'ekyama akalulu k'ekyama ke kandisinza okubeera akalungi singa kaba kasobose kubanga kiwa omuntu ebbeetu okusalawo nga talina kuwalirizibwa kwonna mu mutima naga gundi wadde wampadde kiro ye ya sukaali naye ekyamazima si gwe osaanye okulondebwa mu kifo kino. Mu biseera bino nga digito eddukira ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo bwe tuba tu benchmarkinze ku mawanga agatwetoolodde ne ku mawanga ge tutunuulira nti gatusikiriza okugenda ku ddaala eriddako. Kifaananyi ki kye tuba tusiize bwe tugamba nti tukyali ku kalulu k'okusimba mu mugongo? Ekyo kye nagambye nti akalulu kano katulabisa nga abakyali emabega ennyo nti tetulaze kugenda mu maaso mu ngeri gye tukolamu emirimu. N'olwekyo waliwo omuzungu omu gwe nasanga eyo mawanga nalina olukuŋŋaana gye ndaze naŋŋamba ayagala okukola okunoonyereza ku kalulu k'omu mugongo ako kubanga kyamwewuunyisa nnyo okuwulira nti waliyo abantu gye basimba mu mugongo okusalawo ani awangudde. So kugamba ku mulembe guno oyinza okugamba akalulu kano katulaga nti tukyali mabega newankubadde nga tukamanye nti kalina ebirungi byako. Bw'ogamba omuntu nti olw'ebyensimbi bye tulimu Uganda oba toginafuyiza nnyo ku musolo ogulinnya buli lunaku okumugamba nti tetuyinaawo nsimbi tusobola ku affordinga akalulu ka mu mugongo. Kakati akalulu ekibiina ky'NRM nkakasa akalulu k'ekyama bakasobola kubanga bakutoola ku ssente zaffe. Naye nze ndowooza bagenderedde nnyo obwerufu ne beerabira obulabe obulala obuyinza okuva mu kalulu k'okusimba mu mugongo. Oli ayinza okulumba ekiro naga gundi gwo nabuzeeko obululu 5 ate nga wandiira ebyange ate tewampadde kalulu oba oli awo n'amumalirako ekiruyi. Kati ebintu ebyo bikulu nabyo okubirowoozaako. Tutunu change yoyogeddeko eya 2026 n'ogamba opposition eyinza okweyongerako kitono nnyo. Akalulu kano kalina engeri gye kalazeemu amaanyi g'opposition era amaanyi g'ekibiina ky'NRM bw'oba wa opposition essaawa zino n'olengera ekyabadde mu kalulu ako n'enjiri ye tubadde n'enjiri etambula ey'abantu bakoowa NRM abantu tebajagala
bw'otunula ekifaananyi ekyabadde eri bw'oba weetadde embigere by'omuntu ali mu ludda olwagala okuggyako gavumenti essaawa zino bw'obeebaka oba olowooza ki era conclusion ye eba ki? Kati kyenja okusookerako akalulu kano tekakusiigira kifaananyi kijjuvu ekyobuwagizi bw'NRM. Kankuwa ekifaananyi ekyokulabirako, nze nva Kiboga. Naye waffe okuviira ddala ku kyalo we banzaala emuwanga, abantu bonna beetaba mu kamyufu oba b'NRM kugamba kiri awo buli aliwo alonda. Era akalulu kano singa muba tolowoozezza ku balala abanajja okkeetabamu ne bavuganya, akalulu kano kasobola okusiigira ekifaananyi kwani anaawangula kali ak'amaanyi. N'olwekyo akalulu kano keetabwamu n'abavuganya gavumenti abatajja kuwa President Museveni kalulu, abanaawa opposition akalulu nabo bakeetabamu eyo mu byalo. Newankubadde gundi oba omumanyi nti kwefu oyo wa Nuupu, naye bwage olw'okuba oluusi tebaba na kaadi tewali kiraga nti ono wa NRM, ono wa Nuupu, ono wa FDC. Kati edda bayinanga ebitabo byabwe bye bayita yellow book nga bawandiisa, ne buli omu yajjanga mpandiika ate buli kibiina kyagala buwagizi. N'olwekyo akalulu kano okubanga keetabiddwamu oba abantu bangi oba batono kiyinza obutakuwa kifaananyi ku buwagizi bwa kibiina kino ekiri mu buyinza. Naye ng'era osobola okufuna ekifaananyi ekitali kikwafu nti bakyayinayo abantu ababakkiririzaamu naddala mu bitundu ebiri ebweru wa Buganda. Era nkakasa nti abantu abo abalondeddwa, in fact abamu mu bitundu ebimu ne suuti ez'okulayira zatandise doggololwa, kubanga waliwo gy'omanyi nti wano NRM bw'aba amaze okuwangula okujjako ng'afudde bufi, oyo yabeera omubaka agenda okuddako. Penetration erabika ng'ekyagaanyi mu bali ku ludda oluvuganya gavumenti eno okufuluma okuyingira mu byalo munda eyo. Kiki ekikyagiremeseza naddala mu bbanga lino tubuzaayo kuba kati ekibuuzo ekiri ku buli muntu nti bw'otuuka mu bitundu bw'ofulumamu Buganda n'ogenda mu bitundu ebiri ebweru ekifaananyi ekiriyo kiraga nti ate NRM eringa ekyali y'amaanyi. Kati ebibiina ebivuganya gavumenti bikyalemeddwa okusensera mu bitundu eby'ebyalo olw'ensonga eziwerako. Ensonga esooka nti emirimu gy'ebibiina bino egisinga gikolerwa mu kibuga, era okumanya kubikwata ku Nuupu oluusi omala kubiraba ku leediyo oba ku TV. Kati ekyo kiremesa obusobozi bwabwe okusensera. Ensonga ey'okubiri n'akakwate ne gavumenti nti abantu mu byalo batya mangu bo batiitizi tebalinga bano ab'omu bibuga. Omuntu oluboggolamu gundi bajja kutwala kusiba agawaaye kambiveeko enkya ogenda omulaba ng'asimbye ku layini yaki NRM. Era aba bangi babadde baŋŋamba eyo mu byalo nti kati abamu ku baalonda luli NUP ate kati batandise kutambula na NRM kubanga baafuna okutiisatiisibwa. Ekirala NRM yateekawo enkola nti mu mbeera ez'obululu eyo mu bitundu eby'ebyalo wabaayo abagezi baayo. Kati abagezi abo bonna NRM yabawamba, be bategeerera abantu bonna be basalawo ani ayitamu n'atayitamu. Kati abantu abo be bayinfuluwensinga abalala kwefu leero yalimu omulamu oba gundi leero oyo leero tumuggyako. Kati eddoboozi lyabwe bwe liyitamu likyusa ebirowoozo by'abana abalala baali agadde oluusi enkyukakyuka. Kati era ekyo kiremesa ab'oludda oluvuganya okufuna ne bakandidate abalungi kuba kandidate olina mujja ku kyalo oba ku kitundu eyo awali okulonda. Naye kati ogenda oluusi okumagamaganya aneesimbawo wano ng'abantu bonna ekitundu bekitwala nga ab'enkizo, ekibiina ky'NRM kibatutte nga gwe ogenza okuleeta osanze bano abayabayaba abatasobola kwesigika. Kati ekyo kiremesezza ekibiina ekiri ku ludda olwa gavumenti okubanga nakyo bambi kisobola okufuna obuwagizi oba n'okusensera mu bitundu eby'ebyalo.
era ku mulundi guno bwe tunaaba tetwegenderezza naddala mu ngeri NUP gyegaba mu kaadi tuyinza okulaba nga mu bitundu omulundi gwa 2021 ab'NRM gye baawangulwa ku luno abamu bayinza okudda ekisooka nga kisinziira ku babaka ba NUP abatakoze bulungi nga bwe baasuubirwa mu paalamenti ne mu bitundu byabwe naye n'okuba omuntu lw'olonderwa olunaku lwe bakulonda abakuwakanya batandika okuzaalibwa kaakati n'olwekyo omuntu ne bwe baba bamuyinamu essuubi lingi ekiseera we tugenda okutuukira wano abamukyaye baba beeyongedde kati bwe beegatta ku bawagizi booli abaabangawo okuva edda n'edda oyinza okusanga nga yali awanguddwa luli ku mulundi guno akomyewo na engombo ku kitambulira ya kukyusa gavumenti balina waliwo aba NUP balina protest vote waliwo buli omu alina engombo yekwatambulira okusinziira ku biriwo kati essuubi lizitowa litya eryokubaako ekikyuka nga tuvudde mu kalulu ka 2026 akalulu kano okusinziira emyaka gye tumaze nga tukakuba kino kya nnaku naye nga kyekituufu nti tewali kalulu kagenda kukyusa kasita President Museveni abanga akyali mu kalulu umanya bumanya nti embeera egenda kusigala nga bweri kubanga ye wano tulina ekisulo ky'abayizi wali bakiyitanga North Court ennaku zino bakiyita Nsibirwa naye kirina mmoto egamba we either win or they lose nti ye kasita omulaba ku kalulu tewali option ndala naye ateekwa kulangirirwa ng'omuwanguzi oba muwadde akalulu oba temukamuwadde kati embeera eyo ng'ekyaliwo tewali kikyuka ky'osobola kusuubira ekigenda okukyuka kyokka abantu abalina emirimu mu paalamenti ne mu gavumenti abamu bagenda kukyuka kubanga okufuuka omubaka wa paalamenti guba mulimu okulondebwa ku bwa minisita oba ofunye omulimu omujja ebyo bigenda kukyuka era obusobozi bannayuganda obukyusa omubaka wa paalamenti babulina naye obukyusa entebe eyawaggulu emirundi gye tuzze tulonda giraze nti obusobozi obwo tetunnatuuka kubukozesa ebyokwerinda mu bitundu ebyenjawulo omulimu gwabyo essaawa zino gututadde ku minzaani ki nga tugenze mu kyetuyita quality of election kubanga ebyo byokwerinda balina okubeera pattern partial of elections naye nabo badictatinga omutindo gw'okulonda ebitongole byaffe ebyokwerinda bitutadde ku mutindo gwenkanawa ekifaananyi ekiragiddwa ekisookera ddala mu kamyufu kano olaba nti waliwo ebitundu ab'ebyokwerinda gye babadde boogerwako ng'abalaze kyekubiira newankubadde nga tugambye nti okutwalira awamu engeri gye baddukanyizaamu akalulu yabadde simbi nnyo boogeraageranya tugeraageranya tetugamba nti lwabadde kiriini naye tusinziira ku kifaananyi kye tubadde tumanyidde kati akalulu buli kabawo n'okuvuganya okw'amaanyi embeera ey'okukola effujjo n'abantu okulumizibwa yeeyongera kati competition gye tugenda okufuna mu kalulu ka 2026 amaanyi gaayo ge gagenda okusalawo oba akalulu kagenda kubaamu emirembe oba kanaaba kafujjo akalulu bwe kasukka okuba competitive bwe kasukka okubaako ebbugumu kabaamu effujjo lingi ate nga abakozi b'effujjo abasinga bava mu bitongole bino ebyebyokwerinda nga bayambibwako gurupu z'ab'ebyobufuzi ez'enjawulo so ab'ebyokwerinda sofa babadde bagezezzaako oyinza ogaba bagezezzaako okuggyako mu bitundu ebimu kati ng'essembabule ow'essembabule naddala bw'osanga omuntu atunuulira n'ekijja ky'omuntu eyafa bw'omugamba nti embeera erongoose kintu kino tajja kitegeera naye mu bitundu ebyenjawulo twalabye abalina omusaayi abakubaganye naye nga olaba nti omukono gw'ab'ebyokwerinda tegwabadde gw'amaanyi nga bwe guzze gubeera naye nga tugusuubira
mukaddako gujja kweyongerako na bibiri ebisembayo esooka president we Burkina Faso yajja mukulembeze mu mwaka gwa 2022 n'ayongerayo okulonda paka mu 2029 wetukeredde olwaliro nga y'okulonda agambye bannange kakikoko ebyokwerinda mu ddeeka mukole emirimu gyammwe okulondako okusooke kuveewo ensonga ze zawadde kutwala obudde kutwala ssente ng'ate tuyinamu n'abantu wano mu Uganda abalina endowooza eyo gwe ndowooza yeri okusinziira ku byonnyonnyodde wali we either win or they lose akati Burkina Faso ye n'agamba naye I either win or I lose soke biveewo nze nkole emirimu gyange endowooza yeri kubalowooza bwe batyo nga tubbe nkimakinga ku nkole ekedde e Burkina Faso ekyamazima akalulu wano mu Uganda tukuba kakutuusa mukolo naye tekasobola kuleeta nkyukakyuka y'ensonga lwaki munnayuganda omu yandigambye nti ne bwe tukaleka after all abagenda okukajjiramu kumpi be bamu wabula kakyusa bukyusa ku madaala gano aga wansi naye akalulu kano ekikeetaagisa nti oluusi kateekawo embeera esobola okubatuusa ku nkyukakyuka okugeza ebibiina by'oludda oluvuganya mu Uganda wano tukimanyi nti tebiina bulungi bwetaayizo naye mu biseera ebyakalulu wabaawo embeera eri yaddeko nti oluusi osobola okugenda n'okuba olukuŋŋaana ne lubulako lutaataaganya kati n'olwekyo akalulu kayambako okugaziya space ab'oludda oluvuganya gavumenti mwe bakolera emirimu gyabwe ekirala akalulu kasobola okuleetawo embeera esobola okuleeta enkyukakyuka okugeza singa mulonda akalulu oba oli ne bagamba akabbi abantu basobola okwegugunga okwo ne kuvaamu okukyusa gavumenti kati ebyo byebimu ku bisobola okubaawo sigamba nti wano bisobola okubaawo kuba tebibangawo naye nga bisobola okubaawo kazimba momentum kaleetawo ebbugumu erireetera abantu okulowooza nti naye kisoboka ekirala abantu buli bawulira amaloboozi g'abannabyabufuzi ab'enjawulo nga balaga obunafu obuzze bubeera mu gavumenti kibaleetera nabo kibabuusa ne bagamba bannaye twafa dda bwe tuti gundi atubbye bw'ati kwegamba akalulu kano yembeera eyo gye kaleetawo naye ng'oggyeko ekyo akalulu tukakuba kutuusa mukolo n'okumatiza bannaffe abatugoberera nti bannaffe naffe tukola ebyefaananyiriza nga bye mukola naye ng'ekyamazima akalulu ke tukuba kalimu ebirumira bingi ekibuzo ekisembayo kitera kuba mu mbeera eyo eya they either win or they lose kakati bano abanyigiriziddwa mu kiseera kino tuyina Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti yawangula akalulu ka 2021 okusinziira ku mbeera bwe yali then Joro Ssenyonyi ababaka ne balayira ne batwala n'ekya leader of opposition kakati kitawaanya nnyo abantu nti bwe mba temukkiriza nti temwawangulwa lwaki ate mukkiriza okwetaba mu gavumenti ne mukola ne gavumenti eraga nti kati yevuganya eri ey'ekisikirize kitawaanya abantu ekyo era debate nyingi zijaga ne bano nabo baba bakolerewo oli lwaki tebagaana okuyingirayo anti kati ekyo kiri eri kusalawo kwa buli omu naye bw'oba bw'otunuulira kyofiirwa singa oba ozize nekyofuna singa oba osazeewo nti kane njira nsambira wano ku kana akafunda oyinza okukizuula nti atazize ayinza okukusinga n'ogamba kanjira mbeererako wano ekisooka mu Uganda okuwangula akalulu weetaaga ssente bw'oba teweenyigidde mu byabufuzi oba nga toli mu paalamenti togenda kufuna ssente kati okuyita mu kwenyigira mu byobufuzi n'okufuna akasente okuva mu gavumenti basobola ate okusponsalinga bakandidate abalala ebibiina byabwe ne byeyongera okufuna amaanyi ekyo kisingako okuzira kuyinza okulaga obuzira naye nga tekugenda kugasa nnyo mu maaso eri omwana w'amawulire abagenda okukavalinga
bosomesa abakavalinga ebyobufuzi yogerako naye akulaba essaawa zino. Ekyamazima tumanyi nti embeera gye tukoleramu amawulire naddala mu biseera ebyakalulu yakusoomoozebwa. N'olwekyo gwe ow'amawulire ali eyo, ekisooka mu mbeera ey'ebyobufuzi togezaako kutwala sayidi yonna n'oganze empagira gundi oba gundi. Ne bw'oba tokyogedde ebikolwa byo tebiina kulaga nti olina gw'owagira mu beesimbyewo. Ekirala bw'olaba nga w'okolera wazzeewo ensasagge, emirundi egisinga kikulu okutaasa obulamu okusinga okugamba kanfune sitoole, ng'oluusi sitoole eyo oyinza obutasobola gituusa gyegenda kufulumira ng'obulamu obuluuzinze. N'olwekyo geraageranya w'osobola okukolera ne w'otasobola okukolera n'ogaba bakama abo n'ogamba nti abaayi wano we tuli watabuse ndowooza sijja kukola ki, sijja kusobola kufuna sitoole eno kanjireke. Naye ekyo tekitegeeza nti ate amawulire gonna galeke, kubanga embeera y'akalulu mu Uganda eringa lutalo. Noonya ngeri gy'okiyibiriza ebbali gy'osobola okwesigama n'ofuna sitoole, newankubadde nga toli mu ntabwe wali, otufunire ekifaananyi ne bwe kitaba ekyo kyennyini ekiri wali awaali kutuusizzaako obulabe. Ekisembayo diaspora tugyesiga nnyo mu ndowooza yo eyina singa wabaawo betutakkiriziganyizza nabyo, tulina abalina essuubi abagamba nti Abamerika essaawa yonna Omumerika ajja kunyiiga ajje wano, essaawa ajja kunyiiga bajje batwegatteko nga bwe twalaba e Libya nti bajja ne babeegattako era baali basaale nnyo mu nkyukakyuka ezaali mu ggwanga erya Libya n'amawanga amalala. Nze omu ku bantu batalina ssuubi mu bazungu oba abantu abalala bonna abava ebweru nti basobola okutuyamba okukyusa gavumenti. Gavumenti eno tulina kugyekyusiza nga bannayuganda bwe tuba twagala ekyuke. Naye okwesigama ku beebweru, abeebweru bakuyambako nga naawe otaddewo embeera. Bwe tuba tetulina mbeera gye tutaddewo, abeebweru tebalina bwe basinziira kubiyingiramu. Okugeza bwe wabaawo okwegugunga okw'amaanyi okuyinza okuviiramu okufa kw'abantu abangi, abeebweru basobola okubiyingiramu ne baleetera gavumenti okukyuka. Naye nga tulinga bwe tuli buli agenda mu nnimiro agenda mu nnimiro ye, agenda mu ofiisi agenda mu ofiisi ye, oba batubba nga batubba, embeera eyo tesobola kuleetera muzungu kujja kugamba nti gavumenti ekyuke. N'olwekyo nga twagala abeebweru oba batuyambeko, naffe tulina okuteekawo embeera eraga ekisooka obubi obuli mu gavumenti oba ereetera ekifaananyi okubanga kiraga nti embeera eri e Uganda yeetaaga amawanga amalala okugyenyigiramu. Naye nga tukyalinga bwe tuli, ndaba nga ekirala n'abantu abasuubira nti abazungu be banaatukyusiza gavumenti, ndaba nga kiyinza okuba ewala okuva we tuli, kubanga nakiwulirako luli nga twakava mu kalulu bagamba emmeeri etuuse, naye emmeeri twagirinda, emmeeri teyakola ki. Naye ng'ekituufu kiri nti embeera gye tuteekawo wano yereetera abeebweru okukola ki, okuinterveninga. Naye nga tetutaddeewo mbeera, ebintu bijja kusigala nga bwe biri. Kati tugenze mu kisanja abantu abasinga kye balowooza nti oba oli awo kiyinza okubeera nga kyekya President Museveni ekisemba, naye ng'ekyo tosobola kukyesibako omuntu ng'akyalina omukkangassa. Pulezidenti nkakasa naye yennyini teyalootako nti alifuga n'atuuka wano, naye ye buli lunaku alutwala nga lumu ku lumu. N'olwekyo ayinza okutuuka mu 231 naga banne nkyawulira embavu nga Paul Biya bwe yakoze, nkyawulira embavu era najja. Pulezidenti Museveni talina muntu yenna gwe yeesiga bwe kituuka ku by'obufuzi nga ne mutabani we mwomutwalidde. Ye ekintu akyesiga yakyekwatiddemu. N'olwekyo ng'akyassa, nze sisobola kumuluulinga out ku bantu abagenda okuvuganya mu kalulu. Tweyanza nnyo tweyanzege. Paul Biya, pulezidenti wa Cameroon ku myaka 92 yabagambye ate amaanyi kati gaawulira, akyalina bingi ebyokukyusa, so bw'anaaba awangudde akalulu kayinza okubaayo mu October abatwala paka ku myaka 10 yakimukulembeza akyasinza okulwa ku ntebe mu byafaayo by'aba heads of states abalondebwa. So yembeera bwetyo. Njala kwebaza Dr. Tweyanza nnyo tweyanzege. That was a wonderful insight.
abavubuka bwenna abali eyo baako kyopiikingamu naye nze kyepinkinzemu ekisembayo nti gwe kennyini gwe bikukwatako nga totunuulidde egamba nti omukulembeze ebyobufuzi gundi eggwanga gundi gwe wennyini olina okusituka ne weeterawo embeera egenda mu kalulu then ne tulindirira ebiddako sebo tweyanze nnyo tweyanzege webale kutuwa budde Mukama akutukuumire. Amiina, mwebale nnyo mwenna abatulaba era abatugoberera.